Ebyalo ebyakoseddwa enkuba eyabadde mu kibuyaga n'omuzira eyatonnya olunaku lweggulo kuliko Namabasa Elowa, Namabasa Apa ne Abdumnil nga byonna bisangibwa mu gombolola y'e Namabasa mu kibuga Mbale. Ennyumba z'abatuuze zaatikuddwa obusolya era mu kiseera kino tebalina we beegikaluba. Abamu ku batuuze abayonooneddwa amayumba tubasanze mu kusoberwa. Enkuba yazze kutandika ssaawa 10. Okibuyaga n'abeeramu mungi n'atandika okuwuluguma nga mulimu omusisi. Twabadde tuli awo amabaati ennyumba eyange neegwa era yabadde ese omwana wange gye bayita Salimu Hamala naye insha Allah waali mulamu naye nga twakoseddwa nnyo ebyokwebakako n'okulya n'okusula. Omukazi wange yakoseddwa nnyo kuba enju yakagimaliriza naye ate ekimpeyaga yamukubye bambi nadda ate emabega. Ensuku zonna enkuba yaziresse ku ttaka. Amasomero 3 ge gakoseddwa enkuba eno eyalesse ng'etikkudde obusolya okuli erya gavumenti eriyitibwa Namabasa Secondary School erisangibwa ku kyalo, Namabasa Elowa n'aga primary ag'obwannannyini 2. Abakulira amasomero gano batuwulidde nti embeera eno etaataaganyizza ebyensoma by'abayizi. Era kati nga bwe mulaba bizimbe byonna tetulina we tusomeseza abaana. Omulanga tusaba gavumenti nga bwe twatandika process y'okubeera ng'ebeera grant aiding. Tusaba Honorable waffe Prime Minister, Minister of Disaster Preparedness mujje mutukwatiriko. Abaana badde bavudde mu bibiina era abakoseddwa ng'abaana twafunyeyo yadde n'omu. Ab'ebyenjigiriza mu kibuga Mbale bategeezezza nti kijja kwetaagisa abatuuze okusimba emiti okusobola okutangira embeera eno okuddamu. Start a campaign of planting trees and trees that are strong enough, resistant to wind, like mangoes. Mangoes, they would do as windbreakers at the same time fruits. Ku lwokusatu lwa wiiki eno ab'enteebereza y'obudde bavaayo ne balabula ng'ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga bwe bijja okulaba enkuba ey'amaanyi naddala mu buvanjuba bw'eggwanga.